Bita Buse owa Bobi Wine akubiddwa amasasi. Nzija nabyo maasawo mu details tuula kalira liking a video sharing irako abalala comment section egenda kubeera open era nga wineddemu okubeera nga tena osulawo endowooza yo of course ku nsonga eri mu ddiira bakikubira awo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, UAE, Oman, Iraq. Nyongera okubeera nga tembabuuzako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side awo bakadama ne basekadama bakikubira wano ku ground aba mu ggwanga Uganda namenyogera okubeera nga tembabuuzako Mr. Fad Pro UG era nga gwatamanyi kikigenda mu maaso wano tubeerayo n'amawulire nga bagatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna yonna. First of all oba nga obadde tolina okubeera nga subscribe ateka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teka ku alertinga buli wena bataddeyo video ojja kubeera nga ofuna ka notification awo nti kakati kino kisobola okubeera nga tekituukawo nga bwenetandise mu ntandikwa nti owa Bobi Wine bambi akubiddwa amasasi. Kakati omukyala amanyikiddwa nga Sauda Madada amawulire genfuna wano waliwo akatambi kenfunye era nga kigambibwa nti emmotoka ye ekubiddwa amasasi eky'omukisa omulungi nti tewali asobodde okubeera nga alumizibwa kubanga mu mmotoka muno tabaddemu yekayeka abaddemu n'abaana era nga babadde balinako gye balaga ababaddewo ku ground bagezaako okubeera nga tebanyonyola bagamba nti emmotoka eno bagezaako okubeera nga bagiyimiriza naye yeeyongedde okubeera nga etambula butambuzi byemu ku ebyo ebifiiriddeko omukuumaddembe okubeera nga agikuba ebyase ennaku nga 2-3 eziyise Sauda Madada yavaayo nabeera nga agenda butereevu oli ku social media handles ze nabeera nga atekayo obubaka obw'enjawulo ng'agamba nti waliwo abamunoonya era nga bagezaako okubeera nga bamwetaaga ensonga gye baba bagamba nti Sauda Madada y'omu ku abo abakulemberamu mu kubeera nga bakuma omuliro mu bantu kugenda okubeera nga bamakinga wali ku parliament okukalakasa okumumanyi bulungi nnyo kwaliwo okwa March to parliament sebbanga ddene nnyo mwezi ndowooza ogubadde guwedde ng'ennaku z'omwezi 23 July. So Sauda Madada y'omu ku abo abakulemberamu okubeera nga abantu bekalakasa okugenda side awo era nga okusinziira ku Sauda Madada nga bwagamba wali ku social media handles ze abamunoonya ensonga gye baba katusuubire buli kimu kinatambula bulungi nnyo ewa Sauda Madada era nga waaba yalumiziddwa tumusaba bambi mukama asobole okubeera nga amusuusa ate bwe naba nkugyeyo eyo nina akatambi kena kubeera nga nkuzanyira awo omufere yakiguddeko banabafere abakubira abantu nga baagala okubeera nga babafera kubajjako ssente yagudde ku mwana w'engulu naye kye yamukoze tuula kalira byonna mbirina maaso awo liking a video sharingirako abalala comment section ni open era nga ate bwobanga obadde tulina okubeera nga subscribe ka notification bell kukoneko ate tutambulamu fenna tembaawo. Sasa ke yamaanyi nnyo oluvannyuma lwa Madada owannuuku emmotoka yagibaddemu nga limu n'abaana naye oluvannyuma okujja nti abadde ajjayisa emmotoka bagikubira amasasi kati abantu olwokuba abadde mu yunifoomu ya Nuupu era wenjogere Sasa ke n'embirigo yamaanyi nnyo bagoba buli muntu aliwo naye nga katugezeeko okubbirira ku bifaananyi wano ebiri wano nti abantu balabye ng'ali mu mmotoka eyo abadde wa Nuupu Madada ensisa ge ne yeeyongera naye kati wenjogerera paatro zeeyongeddeko ziringanga 3 olw'okugumbulula abantu abalemesezza emmotoka okugijjawo kuba polisi ote yebadde ereese emmotoka eyakalira ng'eragala kugitikkako ndowooza esobole okugyongerayo naye abasirikale bafuuse ekizibu enewe ebifaananyi tugezaako bikwata naye nga oba nti byakubbirira naye bisinga ngina kuba nga mbiteekayo ojja so bikolaki obifuna nti bano batugoba misinde kuliko omusirikale omu asinze okwekyanga oyo akubye emmotoka ya Madada emundu agitunza mu bantu kyekyo kiwa ne ssenta bwetunogerera naye nga balese kalira emmotoka ya General Madada okusobola okugitwala. Kale sebo oyogera ne Kakembo Patrick okuva ku Uganda. You talk to me in English. You don't know Uganda? I don't know. Okay, you are talking to Kakembo Patrick from Airtel Uganda. Yes. The purpose of this call, madam, is to inform you. Right now, we have disconnected your Airtel mobile money out of service. Have you seen the message? I have not seen the message. We disconnected it out of service. I have always told you
Disconnect my line, but you have refused. Instead, you are calling every day. Don't you know that there is anger in Karamoja? You want to come and steal at us the same time. Very stupid Ugandans. Buganda. Am I talking to Penina Lolamu? Yes. I'm the one. We are tired of your theft, idiots, just stealing people every time. Stupid, the hopeless, Yeah, very stupid. We have anger here in Karamoja. You are calling people to call them. That is why you tend to go to school. Very stupid Bagandas. You have Karamoja like a very stupid Bagandas. Stealing people. Manyoko Mati, Gasia is Olimusiru now when Kongotongu kwani wazin kwanya turez kokolan mwisi sana tumbavu ya mamako mara chini na tano kirya Kongotongu I'm going to kill you. Very stupid. You come and kill me. Where will you get your chance to kill me from? You come and kill me. You kill me because of my money. Very stupid idiot. Manyoko. Very stupid. Manyoko. Fuck your heart. You want things for free, yet we are struggling. Manyoko. You will never repeat to call my phone again. This will be your last. I want to tell you. Fuck your mother. I'm going to slap you. Idiot. Kabisa. Manyoko. Manyoko yako nyoko kirya. Nya barato koma nyoko kila saa nataka kuiba watu. Sasa wewe ndio unapatia sisi pesa ya kuiba. Kirya sana. Kongotongu. Kwani kiboni katotoko na kokola. Sana Olimusiru nawe nyo Mazi. Olimusiru leo utapatana umepata ile today you will meet me very stupid idiot. Today you will get me. You will not steal my money. Can you close my Airtel and I see it very fast? Very stupid. You don't know even where the office of UCC is. Yeah? Where is the office of communication? Where is your office? Very stupid idiot. I come there very fast. We can arrest Manina. Leo kutapatana mimi matako ya mama yako ile bado chukua wewe shule kutafuta pesa ile yako ya nguvu yako ile ya kuiba matako ya mama yako mara 25 matako ya baba yako mara 24 kirya. You're stupid, you're stupid ass stealing people in Kampala nakula nini banki yako alafu nakuja kupigia sisi simu. You're working with the communication office. Who tells you idiot? Who has told you you're working there? Very stupid. I'm even the one working there. You're calling me. Hey, Lero, you will not try again to call someone else. I want to slap you. You come and slap me, idiot. I'm going to slap your big vagina. You come and slap my big ass. Your big vagina. This homo here. You have a big vagina like a cow. Kasisiro ya Bobby Wine. Your pussy is like a cow. Sisi Bagandans chafu Bagandans wayais ile naiba watu kirya. Very stupid. Kwani wazin. Hey, there is stupid. Olimusiru nyonyo mama yako malaya ya Kampala huko na Kasero suji waya. Wewe suji naishi wapi na rungo waya. Hey, shame on you, very stupid. Shame on you. Shame on you, very stupid, big man. You are taking money to your woman that you got it from town. You are working. Kumbe, you are the one stealing the citizens of Uganda. Very stupid Bagandans. Tofa yo now way. Manyoko, stupid. You are even ashamed. Why don't you just put off your phone? I'm abusing you. I'm especially abusing you. Muyai ile na nini na kalisha watoto yake na pesa ile ameiva. You're feeding your children with stolen money. Very stupid. I want to show you the fire. Very stupid idiot.
I wish Like you come it, here like and you. slap you. Mita nyonga wewe na mara 20 hata. Very stupid. Tumbafu yako. Tumbafu yako nyoko yako. Kibwani yako. Nyoko tako. Yoko ni chute. Yoko ni kawadhi wathi. Tumbafu yako. Nkawadhi yako ya buttocks. Ile narara mafi natafuta pesa ya bure ya kukula kwa mama yake kiria. Mimi yuko hapa natafuta pesa yangu, wewe nakuja kudanganya watu ati wewe napigia simu kwa ofisi ya communication. Very stupid. Do you know even any office? You are just there in Nakasero deceiving people with the papers there, the bagandans. You duplicate papers. Nakasero products. Go away. Kumanyoko ya mamako. Leo amepata ile kalikali. Hakuna kudanganya mimi man. Mafi kabisa. Ekituufu kyo kiri nti mu kusooka nange nali mmanyi nti fashion Sean Stars exclusive. Pay attention to detail. Waliwo ekyambalo ekipya ekiri ku Fangoni awo. Ompulira bulungi. Ekyambalo ekyo twasooka kiraba mu mukulu yennyini Alien Skin CEO. Mulumbe ew'omugenzi Tamale Mirundi. Ne tulowooza abanange designer bamutuge kiki naye kisusse. Kyatandika kimu ne bafuuka babiri, basatu, bana, bataano, mukaaga kati. This is too much. Naye okusinziira ku kigatto wange yantegeezezzaako nti waliwo eddiini empya ate esomwa ku Fangoni. Omuyimbi waffe owalakizale alabika yatukoleddeyo n'eddiini. Situwagala kutumanyi. Era nga ye Ssaabadinkoni yennyini. Kimenke Ssaabadinkoni yennyini ddiini eyo. Ekyo ekyambalo ssebo si kya bulijjo. Kya bannaddiini era eddiini eyo eri ku Fangoni awo. Erinnya lyayo Amuyeti Tunno, naye nkyanoonyereza. Oba si kyo nja kubuuza CEO ye kennyini. Omanyi tayagala tuboneebone. So yatukoledde eddiini ku kitebe wennyini. Oba oli eyo ng'ogimanyi erinnya lyayo eddiini eyo liteekewawo mu comment section. Naye nange nga wennoonyereza. Naye eyo si fashion, ekyambalo ekyo si fashion. That is a religion. Alien Skin, thank you. Nze kasita nalaba oluyimba luli lwe bayita Yesu Amala. Ne mmanya. Ebyo byonna nno bibala biva mu independence. Independence eno kyetatuleetedde. Nina video gye ngenda okukola nga mbabuulira ebibala bya independence byereese. Kubanga okuva ku independence waliwo ebintu bingi nnyo ebibadde nga bijja ebituukawo kuva ku independence. Era ddala eno independence yali ya Lakizale. Yali ya Lakizale yennyini, n'omuyimbi yennyini wa Lakizale. Kati yatukoleddeyo eddiini, tugenda kubeerawo nga tusaba ekyambala nti mukirabe. Ate ye Ssaabadinkoni. Allah, Ssaabadinkoni Kimenke. Yesu akola, Yesu amala. Yesu akola. Eka yali yeebuuza. N'agamba nti Abafangoni kambakolereyo eddiini empya. Era ndoza mubalaba Balevulandi nga beetala mu kyambalo. Eddiini eyo bagiyitaani. Ffenna tukyebuuza, nange nkyakyebuuza, naye nga kiri confirmed eyo si fashion wabula ddiini mpya yagunjibbwawo mu ggwanga erya Fangoni. Omanyi we twabagamba nti Uganda ffenna tujja kafundamu kino kye twali tutegeeza. Mpugama na kasukali keeko batwongeremu. Mu basajja mwetwa bati mu parliament mwatuka kudde ne mutandika okugabanya ssente y'omusolo ey'omuna Uganda ng'agamba nti betwaba tumukola bena mwabituukiriza mu ggwanga era liri ku mirembe. Kati essaawa zino yagala okutulaga nti Uganda kikulemeredde. Mwabalifudde bwe liri lyonna emaze okudobonkana bwate mwagala okugiddukamu mugende ewalala. Mubijjawa bwe twakubuuza ssente wazifuna mu tteeka kino tandika okutunnyonnyola ati tukuwalana lwa bitiibwa. Kyogamba ne America ekola na bitiibwa byo mujja jiwulira muvaamu mulagawa.
mubeere mu fena tugifundemu. Fena tugifundemu. Twatuuka wano nga tuli mu kugamba abantu basayininge ku buli bw'enguzi obwa ku ssente za mpuuga. Abaana mutandika okutunnyonnyola nga simanya mb'oli simanya mukwano gwange mwabikajjoli twabatuma kola family mu parliament. Tukyalina abantu mu ggwanga baffe enjala basukka n'ekikumi n'omutwalo ekaramoja nga mudda mu ssente nga muzizannyiramu. Kati essaawa zino mbuyira lwekiyagayagala okutulaga nti visa mujja kugisigalamu. Ene nseta efaanana bwe temugenda mugenda girekamu. Twakutuma wano okusayininga ntandika okugera ebitakwatagana. Kuva ddo badde oyogeranga ebitakwatagana essaawa zino mutulaga nti Uganda kibatamenye mwagala kudduka. Mukirekeramu baani nga ffe ababatuma mwenyini mu abagireetedde okufuuka weeri. Mujja gisigalamu ku mpaka. N'otunira omukazi omukulu Nannyondo mwagala mugendeko ebweru mwegaddange wano kyamugamba tebimala bye mukoze. Twatuma mu parliament mwaddamu kuyisa kutambuza bitundu bya kyama. Mukazi omukulu n'ovaayo n'otugamba kujjako ng'omutwe tegukola bulungi. N'otugamba mbwa bakukasa okusayininga. Anti gwe empewo yakufuuwa omumwa. Essaawa zino mwenna mujja gifunda. Mutwe abagamba guno omulembe tujja kubafiira. Tujja bafuukira obugumba mwegwegwe. Uganda tujja gifunda mu ffenna mwagala oba temwagala. Tubatuma birala mwagenda kukola birala kati essaawa zino mwagala okutulaga nti Uganda mukibatamye nnyo. Tennabatama anko Mpugamaana mutuule mutebenkere. Ate nga temwerabira omanyi America bwe kuteekako natti ezisigadde tugenda kuba tuyisamu kambu kisero kwegambe no wiki yakujaguza. Bakumpereka chai musiraamu giro okwatirira kawo ebiti waffe tetukwinaako buzibu nayo ojja kumanya zino wazeerira ow'ebitaano ojja biwulira. Yudamani mudde waka mugira mwegaddanga twabatuma kola bintu mwagenda kudda mu kwasaamirira kati essaawa omuntu aga nti Uganda mugikooye nnyo. Ye ng'abanga mbajjukiza olwaleero oba olunaku lw'enkya wali ogo bakomezawo mu migugu anti Canada bamugobye essaawa yonna akomawo bwolutaba leero atuuka nkya bamukomezawo mu migugu. Mwe mwali mulowooza nti bw'okwata ku ssente guno omulembe omwagulanye twabagamba yatugulira ekkubo n'ali ewala alengerayo kati yessaawa mpola mpola mwenna mujja kiwulira. Abange musigale waka ye mulagawa mpakuka mulagawa Mpugamaana ebitiibwa ate oyagala kubitulekera muno mu Uganda omusajja oyagala kubeera otya? Buno obuberege bulijjo butugamba mbu tebuli mu byabufuzi era nga bwetuvayo ne tubugambako eri abatuwalalira naye nammwe mulimba mubuukirabuukira nnyo mu buli kimu mukiteekamu ebyobufuzi abo bayimbi buyimbi bayimba byabwe. Ogwo ni nnyoko gwe bwonyina bulijjo atuwalalira mu tuve ku bayimbi mu bosi bannabyabufuzi. Ogwo ni nnyoko. Ffe twabagamba teriiyo muntu yenna alina amagezi ku nsi kuno ategeera ayinza gamba mutali mu byabufuzi. Ekyo tekiriiyo. Just bwa butamanyabo bwe bukulowooza nti toli mu byabufuzi. Naye okuva lwenna kitegeera nti ebyobufuzi bye biditamininga ku mpangala y'omuntu. Ebyobufuzi bye bisalawo sukaali ssente z'olina omugula. Ebyobufuzi bye bisalawo eddagala okubeera mu ddwaliro. Ebyobufuzi bye bisalawo enguudo okubeera ennungi oba embi. Ebyobufuzi bye bisalawo olugoye lw'oyambala. Ebyobufuzi bye bisalawo buli kimu kye weetaaga kyonna. Byabufuzi bye bisalawo butya bw'oteekeddwa okifuna. Nze bwe namala okumanya ekyo namanya nti buli agamba nti siri mu byabufuzi oba siri mu byabufuzi aba mudonga batategeera butegeezi just abatakiwanga budde. Kati basebo ne banyabo mbuuza ono mwakyalidde kalidinaali oba mwakyalidde mufti? Gwe mwakyalidde si mu byabufuzi? Genda ku peji ye olabe statement gy'akoze agambye nti nfunye okwogerezeganya na okw'amaanyi n'abayimbi nga twogera ku history w'ebyobufuzi by'eggwanga. History w'ebyobufuzi by'eggwanga. Ekirala ki n'ebyenfuna by'eggwanga. Kati gwe mudongo gwe agamba mutoli mu byabufuzi era gwe ebyobufuzi byakutama tobyagalira naddala nga gwe omu ku bakyadde okugenda yogere ku byobufuzi ate gwe atali mu byabufuzi. Then you are fool.
buli atali munnabyabufuzi ate ng'ogenze ewa munnabyabufuzi mwogere ku by'obufuzi ng'ate okatoli munnabyabufuzi, then you a fool. Kati mutuleke abasajja bamaze okujja mu kisaawe butereevu, tebikyali by'amabega wa kateni, baluguddewo misana tukunga ensi yonna eraba, bafuuse nabyabufuzi abaddala. Tewakyali kwebuuzaabuuza na kwebulankanya mutemuli munnabyabufuzi. Tubaaniriza mu kisaawe ky'ebyobufuzi, tusanyusa obbalaba, kati katwambalagane nammwe mujja tuwulira.